Ng'ebula eddakiika 25 okuwera ssaawa 2 ez'okumakya, Omutukuvu Paapa Francis assizze ogw'enkomerero. Avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu Vatican Camerlengo oba chamberlain Cardinal Kevin Farrell y'avuddeyo okubiikira ensi ng'agiwa amawulire gano ag'ensisi. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Ono abadde awerekeddwako Cardinal Pietro Parolin, Archbishop Edgar Penapara ne Archbishop Diego Ravelli ng'awa obubaka Carissimi bw'okubika. fratelli, ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Camerlengo we Vatican ono amwogeddeko ng'awaddeyo obulamu bwe bwonna ng'aweereza Katonda n'okulwanirira emirembe. Raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Abantu ab'enjawulo wano mu ggwanga amawulire olubagudde mu matu ne batubuulira nga Paapa bw'abadde omusajja ayagala emirembe okubukala mu nsi yonna. Era buli ssaawa tubadde tuwulira nti ng'asaba nnyo entalo ziggwe mu mawanga ago tutunulira Gaza, Isirairi, wano eno tujjukira ekya South Sudan kye yakola okunyonyagira n'ebigere by'abakulembeze ng'ayagala nnyo emirembe. Ba baamulabako n'abaali ku nteekateeka y'okukyala kwe kuno amawulire gano gabakubye wala. Tuli mu kunyolwa kwaffe nnyo ate nga nze yali mu kutegeka bwe yajja 2015 mu Uganda nali omu ku bategesi mu liturgy department nnyoleddwa nnyo. Omukama amuwe eky'omulo eky'emirembe. Olwaleero lwonna ebidde bisiibye bikubibwa ku St. Peter's Basilica e Vatican. Abantu ab'enjawulo obwedda beeyiwa ku Basilica okukungubagira Omutukuvu Paapa Francis. Mu kiseera kino ng'Abakatoliki bali mu kiseera ky'okukungubaga n'okuteekateeka engeri y'okuziika ko n'okulonda Paapa omuggya obuvunaanyizibwa bwonna buli mu mikono gya Cardinal Kevin Farrell. Winitesa Nakayenja agafeeyo ku Spark TV.